This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Tukwaniriza obulamu bugamba ki? Amina. Thank you for being smart. Amina. Werunaku. Office time. Office time. Omuntu ayinza okugamba nagayi presidential advisor, senior presidential advisor. Okubeera smart bwati. Naye buza banaye abadde avaamu wa office. Okay. Era tetugenda kulandaganya president. Atwaga tutukire ku nsonga y'omukulu Jjajja Rwagadi. Atwamulabanga mu celebratinga. Atwagala otulambulire mukulu. Ayina ebintu byakoonako byavaayo n'akoonako ng'agamba nti ebivulu bisisa okubanga abayimbi booteekako nnyo events ebivulu. Oviki ye kyeyavaayo n'agamba nti tagenda kukkiriziganya nakyo ng'agamba nti waliwo omuyimbi munne yavaayo n'amuteekako ekivulu. As your president, what's your opinion on that? Era goyinza kuba okitematemu ekintu ekyo kiwanvu ekyebivulu. But nga sinnakigendako, celebrating people is our culture now. Teri muntu ayinza kuterenga story okusinga gwe nnyiniyo. Musicians, we understand each other more than anybody because we go through the same kind of situations. Kati celebrating each other kituufu kye tulina okukola oba okitegeera. Kakati n'olwekyo agusi mawulire okuba nti celebrating Rwagadi because he deserves it. Enyimba banyingi ate n'amaintaininga, so bangi nnyo ababeera inspired by Rwagadi ate ne bafunamu ne economy n'agigattako mu ngeri emu oba endala. So kumuwira ebimuli bye nga akyali mulamu, it shouldn't have been news at all. And we are grateful for that. Ekyogamba nti statement yakola okugamba nti ebivulu abantu beetegako ebivulu, sometimes ensi ekyuka, so kyandibadde kituufu bantu kwetegako bivulu, naye we reach a point nga tetulina option kubanga abantu beeyongera obungi ate ensi maafu teyongera geji, ttaka likyali lyerimu abantu bangi. Luli abayimbi babanga batono kati bangi nnyo, ennyimba baazitanga ne beewa ne space, kati obudde bwa spaces tebukyali. Now tulina kutuula ne tulaba short term eriwo tikwandiba okwekubira kasimu mwana ndeka nyinayo akantu kange mpaamu ne beewamu, naye oba si kyekyo ne tuyiya ku long term ne tugamba what can we do to solve this problem. It is a problem that is here, what do we do? Naye byokugamba nti we will have one shot at time in Kampala tugenda kusibira abantu bangi nnyo emabega. It is time we give each and everyone an opportunity to compete. There is stiff competition now. Buli muntu kyekiseera ayongeremu amaanyi adabulinge effort okulaba nti they attract as many funds as possible than any other in the business. However much tulina okubeera united tukola ki, but this is competition, this is business. You have to compete in business but competing healthy. I think tuongeremu amaanyi, tuve mu comfort zone, tumanye kati ensi efunze, obudde tewakyali, competition eri high, buli muntu ayongeremu tusobole okuba nga tetutambula n'omulembe oguse. Gwenga president vice wa ine ekivulu olunaku olw'enkya Kiba Kalungi mu bintu bye mwali mutankawo federation muno bintu bye mwayogeranga omuntu obudde bw'anaatuulanga ebbali nga takola mugenda muyamba mutya. Kiba kuno obudde yavudde yagenda kuwummula mu wagendera okubeera nene agende mu kuzaala nga okigambibwa mbu ali lubuto, mugenda muyamba mutya mwoba obudde okubanga tali ku stage nga takyayimba naye nga ali waka. Already tuze tumusupportinga mu ngeri emu oba endala era naye akimanyi ate nga support era tukyamwera ddala both mu bivulu ne mu mbeera ze kubanga yavaayo n'ateeka ebigere steps mu maaso to support the cause of unity. You understand? Awo naffe tetusobola mwerabira, she is our hero, so tuli naye era buli muntu amuli behind, and tomorrow you are going to see many people, many musicians here to cheer her up. Ochege as not only musician but a family member. You understand? Yeah. Gwenga president w'ekibiina kya federation ogenda kuyamba otya abayimbi naddala abakyakompaininga ku nsonga Ibula gyayogeddeko ey'okwettako ebivulu nga bagamba tekigwanidde wadde competition weeri nnungi naye tekigwanidde mulimu omuyimbi okuba nga Spice Dayana n'agamba waliwo omuyimbi okuba nga faani mpagira tugaze Catherine Kusaasira ne Spice Dayana bonna n'alyagadde baagera naye bonna ba lunaku lwe lumu. Boogerezeganye
There's no space nabo bakiraba. There's no space. Luli twalina ne space nga twewo omuntu n'afulumya akayimba ne muga katumulinde. Tudde okyayinza olinda omuntu. Nyimba zifuluma 10, 20 olunaku. And that's what is supposed to be for now, according to this current situation and generation. There's nothing you can do about it. Changes zijja nga sife tuzirese. But it's because of the growth. Population yeyongedde. Kibuga tekinnagejja kweyongerako. Tulina kwongera kufuna solutions. How do we handle this now? Skills on the beat yafudde. Bantu basinga ne bagamba abadde waliwo ekibiina ky'abaproducer ekyegattira mu kibiina kyo. Mugenda kuyamba mutya baproducer ba? Kibiina kyaffe. Me being the president, it does not mean that it's mine. Ekyegattira mu federation. Mulina nteekateeka ki eya skills on eyafudde? Enteekateeka of course teyinza kubulawo. Muno mukabi ye muno ddala. So enteekateeka zaffe tuba nazo zitayinza kujja tekutandika kugamba bantu tugenda kukola kino tugenda kukola kiri. But of course, enteekateeka zibaawo because we work together and we have to support. Waliwo interview avayo n'okolako emabega kawo tambula nnyo ku TikTok ne ku mikutu egimu kale ku Facebook biki ng'ogamba ku bimu ku byakukyankalanya ne Bobi Wine ennyimba ze wakoonakawo yanimba ne Promise abantu abamu ne bagamba naye nga bali angali zitafaanagana. Honestly, abantu abamu sokera ddala amagabakaayira nnyo. Nze saavayo kugamba nti yabba ennyimba zange yakola biki wabula nagamba nti okusinziira mu situation gye nalimu nga mukama wange ndi andaye nakatandika teri namanyi n'okuba akayimba okitegeera n'abaako kajjamu n'okuba akalala n'abaako kajjamu ng'omuntu omugezi kikulaga nti era bwe naakuba akalala ne kasinga ku kano nako yandijjamu ekyo kikulaga nti future yandibaamu ki waves kuvola naddako wa bw'obanga omanyi keyboard oba gitagwe genda okwata olimba ogambe if you renew a promise I knew a promise I never did a down naye nze kyensaba yandimbuulidde ejaga sonyiwa muno bw'aba yeetonze yeewe musonyiwe omukyala wabeeranga yeetonze olina amatu owulira bw'oba towulira kwata keyboard oba gita kodi ze zimu almost ne melodies ekyo sijja kimunenyeza nnyo bangi bakikola ffenna tufuna inspirations from different kind of vibes ate ne keyboard teyeeyongerako ffenna we tukuba mu nnyimba ezirina kodi ze zimu nyingi naye okusinziira mu mbeera mwe nali by then nali vulnerable nga ndi under you understand naye nga nti senga embeera eno eneeyongera kati mbakuleeta stam kuba nazaakawo zi stamina zinategedde zaani oluusi era kyandigenza ate oluusi ne waba so I had to step away mu ngeri emu oba endala si ekyo kyokka n'ebirala bingi ebyanteekesa akasayidi but oli alyambuuza yambuuza what could be one of the reasons why and how was your stay. I had to be honest. Abantu tebaagala muntu ayogera mazima. You understand? Gwenga gwe Eddie Kenzo ebbanga lyemwabeerawo n'omusajja ne Bobi Wine ebbali emabega emyaka egyaliwo nakati egitambudde tolinaawo kalumu kogamba musobola okutula ne muteesa ati sinemuddawo kuba abantu abamu ddala ku social media baagala enkolagana yamunkugamba it has nothing to do with misunderstanding. It is a reality. It is the truth. Nakolanga nawuliramu ndowooza naye nasanyukamu na kintu kyenalowooza nti kijja kuleeta entalo ng'omugezi nga anziremuko ebbali n'ebirala byali bingi si ekyo kyokka but it has nothing to do with misunderstanding. It happened a long time ago. Sina sajjayo kumugamba kubanga nkimanyi ffenna tufuna inspirations from different songs or whatever but by then nalaba nga kyandiziza esoboozi kisegedde. So this has nothing to do with my misunderstanding with him. Okay. Nga twogereko kino ekifaananyi ekyafulumya abantu abasinga ne bagamba Kenzo ng'alaze maturity okuba mu kifaananyi ekimu n'omukyala gwe baakyankalana naye n'omusajja ewawe omukyala gye yadda ne bagamba Kenzo asinzidde ku kikyabala kuba era byomu yagamba kati Kenzo wanaafunirawa. Wenfunira nti we reach a point bw'oba omaze okuzaala otandika obuterowooleza nga ggwe naye n'otandika okulowooza ne gw'olese ku nsi
ate bw'oba omaze okuba ng'oli mu kaliba ng'ezaffe ng'olina ba followers olina abantu bo-inspiring olina abantu abakulabirako otandika obuterowoozaako ng'atya wabula n'olowooza ne ku abo abakulaba ng'okoze ekintu ne baagala bakikole. You have to always be that good example that is going to make people benefit out of following you. You understand? Eddie Kenzo, tukulaba nga otandise okufuuka omusajja ow'amasuuti oba okubeera nga ofuuse omusajja ali gento, ogenda kusobola otya okubeera nga ohandolinga office eya meeting ezotatadde ne music okubanga gwe tolinga bali abakubwamu abanaakola ekiro nge family man? But I've always been gentle, my friend. Dressing code has nothing to do with the mindset or whatever. Maybe sometimes it is, but nze bwoddayo n'otunula videos nga yegwe owange gwe njagala ndoosa nayambalako ne ku masuuti n'ezo videos. Bw'otunuulira show zange zonna concerts, I've always put on suits. Bw'otunuulira award ceremonies, wakubanga ekikalu n'oleka half naye kati okuba kijjudde. No, ate ekyokubiri tukula. Bwe wali luli si bw'ogenda okuba leero omuntu nga takyuka aba muzibu. Tukula kati this day I celebrated the 13th birthday of my child. She'll be in P7 next year. Kati bw'osigala ng'okyakola bintu byewakola ku 20 years kiyinza obutamakinga nnyo sense. Ate kati I'm a lead of musicians and creatives in general. I have to take that responsibility. Oluusi bw'oba ng'olina abantu b'ogenda okudiscussinga nabo, most especially the policy makers, you have to make them comfortable. You understand? Seresinga obugende bulyambwa olyambwa. You understand? Naye nga I've always been gentle, my friend. In the midst of my looks and my choices in life, I've always behaved very well. Sikula, I've always been mature from day one. Lwakuba ndi maturity yeeyongerako buli kaseera oyiga. I'm just open to learn more and more. Ennaku zino ofunye positions ennene okusinga ku wali edda. Oba oliawo nga n'abantu abakulaba ennaku zino eno balina ekituba kye bagattako. How do you feel when people ku social media eyo bavayo ne bakwatachinga ku bintu ebitakwatako, abakwogerera, abakuvuma, people who disrespect you, ng'ate kati ennaku zino eno oli muntu wakulabirako w'amaanyi? Ekyo nkisuubiranga. Nsuubira reactions za mirundi mingi nnyo when it comes to someone like me in my capacity and caliber, people of my caliber. We expect a lot. Bw'otunuulira abantu nga abasobodde okubaako kye beekolera ba Messi, ba Ronaldo, ba presidents ab'enjawulo, oba baani, buli muntu yenna, footballers, kama what, those people who are out there, even the rich people in the society or community, or anybody, or muntu yenna nga alina kyakozeewo. People always react to that because wabaawo abatakirina ekyo. Ate mubaamu abantu abaliira mu kavuyo mu nsi. Abantu abaliira ku kavuyo gye bali nga bo bafindingawo. Kyova olaba abantu bagamba nti there is good spirit and then there is evil spirit, or there is good and bad intention, or something like that. Always ebyo biba bisuubirwa. Nze kati sikijja kulima nti mawulire okulaba abantu abanjogerako. Si mawulire gyendi era sikyewuunya. Just nsaasira busaasiza abo abawuliriza ne babitwala ne babeera affected, because when you listen you take. Yet wandibadde otunuulira the strong point that makes me who I am, what makes me people I be the topic. Lwaki nze buli omu gwayogerako eyo? What is that strong point that makes me who I am? Singa omuntu aba atutte eyo neyeerabira propaganda onanjogerwako asobola otuuka ewala. But unfortunately some people actually listen to the propaganda more. Kubanga omuntu bw'aluma embwa ge mawulire, embwa bw'eruma omuntu si mawulire. Kati abantu baagala nnyo okuwulira ekisasamaza than ekirungi, and that's why they keep dragged behind. But those few individuals who are smart enough to take the good side, they always benefit and do better. So ekyo kyokka ware yange weeryawo nti abatunuulira ebintu mu butuufu, abapaying attention to details batono.
abawuliriza abaagala owulira ebyo bangi, but still era mbasaasirako abali innocent ate mulimu ne besisaasira, because some people love hearing the bad news and life is what you make it. This head is like a pit, kyosuulamu kyojjamu. Omutwe bulinga akabucket kebasuulamu kasasiro, bw'oteekamu ebintu ebiwunya obulungi bw'obikkula wulira, bw'oteekamu kasasiro omubi bw'obikkula. So omuntu obwongo bwe kyabuteekamu kyebureact. Life is what you make it, period. But that's not a surprise that people talk bad about me, and it's also not a surprise that people talk good about me, because I work on it every day to do good and behave well and learn and make people comfortable with me. So in most situations it's not a surprise. Do you understand? Okay. Nga tumayiza ekibuzo kyange from the horse's mouth. Tuyisemu experience eyo, because ffe tulaba ebifaananyi tuba ne imaginations ne tugamba kati dikezo. How did he get to come up nagamba kati tukira ekifaananyi nga tuli bannafrika kati nga banaku ebali. No, nakyogeddeko nti bwe tutuuka mu position olumu otandika okukola ebintu ebyekyo ekifo mwoli, you do the right thing in the right time in the right place. Emyaka gye tulimu ne positions mwe tuli za kukola ebyo ebisobola okugatta sikugwe wekka naye abantu bangi abakugoberera, because I'm the one who is in the position today. I have to pave a very good way for another one who is coming here as nga nange bwe nfulumawo. Eddie, nabatakawo tulina gundi gye twalaba ey'omukyala Donizera yavaayo n'awandika ng'agamba nti mu bantu abali mento okuyisaamu Eddie Kenza amaaso Big Eye tolimyadde okumuvvoola yadde. Omuntu yandisanye n'abuuza Eddie, enkolaganayo ne Donizera omuntu yandisanye okukimanya, okirambululemu in brief if you don't mind. Yes, ava ku kyo kuba ng'akola statement bwekyo kiraga nti yali akudefendinga. Naye ensonga ezo alina bye yannyonnyola, nze ndowooza mwandiwuliriza ebyo. Okitegeera, sandyagadde nnyo okudda mu bintu ebyo kubanga ekisooka byadda. You understand? Naye nze kye nakola era ndowooza bakiwulira okulaba nti position mwe nali sisobola kutambula na munange kyali ayagala mukwano gwange, naye ng'ate nyina brother wange by then yali asobola okuba nga ate akola ono kyakola ki. So nga nyina omugaa nti munaye sirina busobozi bukola ekyo naye ono akola ki era noono nemuganda ozana waliwo opportunity wandiyambinzeeko. So byebyo. So gawe na Donizera byayogera temwali kya bulimba. Ebintu byayogera byali bituufu byonna. Era senga yalimba nandize nekugamba Eddie, ensangi zino ku nsonga gye tubaddeko ebivulu, abayimbi abamu batuuse n'okuba nga babijjamu entalo. Ate Nsawa okuvaayo n'agamba nti buli walaga Dr. Jose Chameleone yamulwanyisa, ate naawe mabegako Big Eye yali agamba toyagala gaba connection. Kino kirekawa industry. Let's go for another person. I don't have to answer for that. Tuyanziza president. Ground TV, 100% entertainment.